Assalamu alaikum warahmatullah. Abooluganda tugenda mu maaso ne emisomo gyaffe. Kati tugenda ennyukuta eno esooka eri bagiyita bon, naye baziti kati ziri mpeerezi bbiri waggulu nga zonna zifaanagana. Dhammatain tuziyita dhammatain. Dhammatain ziba bbiri nga ziri waggulu era enjatula zaayo zaawukana n'endala zitulabye. Twasoose ne tulaba nti eyasoose eri fatahatain, kitegeeza nti eba fataha emu ziba fataha bbiri, kyova tugamba fatahatain, fataha bbiri. Naye yabaddeyo ku bitwagambye nti eri kasiratain, nti kasira ziri mmeka bbiri, kuba weebeera emu tugiyita kasira, era ne weebeera emu wali eri nti fataha, naye bwe ziba bbiri fatahatain wetu bwekiri. Kati ne wano nti dhamma ziba ziri bbiri, kyova tugamba dhammatain. Kati dhammatain we zibeera ku nnyukuta nga ziri waggulu, yo dhammatain yebeera waggulu, zibeera waggulu, ezibeera waggulu n'ebeera emu ebeera waggulu. Kati bwe ziba bbiri tugamba nti bon ku kigambo ennyukuta esoose. Bon, ton, thon, jon, hon, khon, don, dhon, ron, zon, son, shon, swan, bon, ton, dhon, on, gon, fon, qon, kon, lon, mon, non, won, hon, on, yon, naswabun, khoshobun, ghabaratun, qataratun, harajun, akhun, ahadun, zabadun, humurun, qatarun, maradun, aradun, qita'un, biya'un, ghurafun, khuluqun, malakun, rusulun, dhulalun, nuzulun, qasamun, qadamun, udhunun, sakanun, dhama'un.